Inside Story Uganda, real source of political updates. Mama alikuwatisha. Yabezo kali atadde WhatsApp. Akubidde ku WhatsApp. Ate WhatsApp yakulema. Weza message yatije banta wanje. Message kweza za kulema tozi la kuchangezi. Lwachi. Mama yenga sobodo. Andi kiju kwa kubuuliriza ayogera. N'okola empaka yo n'obweteekako n'okola kino ekisine butte. Era olubiteeka ku mitwalo emeka nsirimu kituufu. Kale mpuna byakomyewo era muyumba mwalekera kwatumira ku nsonga ez'enjawulo ku njagala okukulisaayo. Naam. Era fukadwa tusoma ebyobufuzi batugamba a setback is good. A setback. Success after success is bad. Okay. You don't think about nti waliyo problems. Ekyokubiri, a businessman tubayita entrepreneurs who takes the risk. The risk takers. Uganda muyina problem ezibwezi. That's why the economy will remain as it is. Temulimu competition. Bamanyira monopoly. Okay. The key players sibasuuzi. Commission agents. Twala tiba moving. Kakati bw'oteekawo TV ng'eri nga batya. What is the competition? He must be on LBS. And that is a natural video. Back and he said, once you come to encroach on my head, you cannot move closer to my buttocks. You cannot contain my brain. You cannot force me into your account. If you want to work out with me, you don't think about money language. I prefer somebody to come to me to negotiate. Not money. Because I'm an arrogant man. I know nobody could wage a war for 10 years. Family revolutionary does not care about his family members and his welfare. Okay. Kakati bw'otandika TV ng'eno olwokuba tebamanyidde competition nga bakuteeramu bamanagers nabeki abagenda okubeegwe baplantinga abantu mu bizinesi yo ne bagisuula. Era singa mbuga tabadde businessman consider the setback and reorganize teyali kumyewo tebamanyi competition. Tosobola kutandikirawo tebamanyi bujozi bwokka nafu abogezi prolonged the war for 10 years until was came. The different dispensation. Wakati yali akulembedde nadde emabega wakati tulina factors ezo tulina the Bazukulu group ekutegeeza nti Museveni akola ki akomawo. Tulina the Muhoozi factor atali mululi ng'ojoga ensogi joga kati Muhoozi factor weeri naye weeri ayina ki waliwo emiziri ssatu yes oledde nti oyina abazzukulu bagamba tova ku mbendi muzeeyi kati bakuteeka mu dairema izo Museveni coming back on oba Muhoozi yajja kakati ate Muhoozi najja namwereegamu namuba nabaga nti ensobi temwakola mu nsi bana bajoga ensi zaali ezi twantagonize me nga mulowooza nti ndi mwangu musobola okunjoga mbalemeredde emyaka 10. nze tamekyogezako okugamba nti bino byonna ebize kati mu gavumenti byogambye Muhoozi ajja Museveni waali si making. Anti kyenkubulira nategeera dde gundi nategeera dispensation nti somebody yefuula crown prince tasobola kulya bwa president. Basajooga beegatale bane bamugjawo bagojja ale kituufu nokuba buli muntu yenna nomugjawo. Ate nga Museveni ayina ekintu ngenda kikusomera wano. Museveni ayina ekintu nze banjooga mu state house ne banjooga ne banniyamu ne bannyolamu ne banjooga buli mwana abataasoma n'abatakola ki naye nze I went to state house to observe how their system operates. Kyekyakutwalayo? Yes.
waliyo system ugistartinga tukita system za analysis yes nomanya system wekola ki wetambula etambulira ku bujozi system etambulira ko tewadi njogera mu abantu yefudde colony police demanya jakuba akati bana tubaina competition okay n'omuntu omugezi wa you must go from physical village and road the other day I was watching them on my machine as they call a machine somebody was saying bazemu is village yokusokolenda zaba jazemu bazemu nalabi meeting nya okay abana kwata tinja baba bale you see we don't fear Mirundi is going to be around Musa is going to give him money to go to his village. He will not monitor. We to set the roya. Era buchaba kamba kweki. Chagamba wabuya ne bweyomba basabwe mulaba. Mirundi will go to his home or to be in a prison. Cheta ne mukazi watu ni chimusoenda. Kagani mukunonya sente basokolenda zaba. Era bagala pita. Temucha so with nabala bi mu meeting ne bakwata. You are captured. Nintweza. Mayiro akitaka kuda mukusokola abantu. There are. We don't have accidents as we used to have. Never can't doctor yasokolanga abantu ekibamwitanga doctor namaganda. Yaduka n'entwe ali Brazil. Baba uya biyomba basokolanga mu baduka bali bakutiza. Bamati baliwo. Baduka bali tujaba kimanyi. Kakati olokuba abantu bamaze okulabako. Nti emasaka fix alama yali artificial. Ja. Ebikajjo byekawolo accidents zali artificial. Center yali Lugazi. Mulimu kisokola abantu e Lugazi. Yes. Kakati kyakizaawo. Si kyangu kubantu okizaawo. Abantu bali bakazi bafa abakazi 200. In a month kabade rivali kituufu. Kakati baje ona ndio kwemba kubele fana yuko video. Ona wewe duka wewe dukikisage chikuru kira wekiduka ekyali mukola sente mugwalo we. Nzeshamani. Tebachadda. No you cannot. True. Ekintu nga tekiba nga kyasirikamu. We have a law now. We can work under license. The issue not license. Sure. The number of deaths, but I assure you, I have been mission has been capturing you are watching me. Not just lawyer, Shakona, electric champion Namamuan. How are you ready to make manners? Ngomazo kubantu koma. Not Panamazo, so call him. The medicine to go in the system yabana nagiso ogisoma bulungi etambulira ku bujozi etambulira kwaswe asample lifere tulibavu toyina yoyagala kuteeka mwondo yozi ate yali kakati the new dispensation has come okay nti Museveni is equal to come why taina term limit taina age limit are we seeing Museveni and on the same possible anti egwanga alikwimira muki mugesi bila bali mukaga kizokula Museveni muhozi kwateka yeye muhozi alianda era bali mbio nnyo era bagenda Museveni is fighting with his son bachi kumuli bavu bali bagwe bambale bavayo ba nimpaka ba Museveni is a discipline uyu mwana sitola mwerega ngatali mu maji ani kwata kute banji munabo Museveni yagoba sele kuwambe kamanda nti omwene yagobanga 10 kituufu yes esine kankana nije mu sente bakinana musala era musa yakomawo yagala zebweru ne muganti your excellency the country is panicking Uganda is withdrawing money from banks why there is something you made what they fail to go Museveni yagamba and fail to go if they don't go they will be fitting feet down mbata hamuna mtowe akaona nao hey kaluma kisaba ati obamu kambwe nnyo ku bantu abalane bayiga ne baganti zizinga nalweso ne mukyala mupwaya ne mukyala ajuba these were the most powerful women in 86 87 naye zizinga yafiirwa abaana mwenda mu nsi mwenda batuka ekiseera nga tetukyamubuulira kino yafudde kakati zizinga yasanga bakuba omuppi wano kunamirembe road abasekandi bakona bone bakuba omusajja naafa zizinga was arrested immediately yafiirwa abaana mwenda mu nsi okwola
Meki kinesobola kyekyaggwamu She had to engage Kayira menya gundi Kayondo ngali Luzira Museveni surrendered that Luzira yamala kuwangula nokudda mwena alasika Kayondo yamulekerako nze Museveni nemutegeera ngolanze mwepangirako olaba muwakulirako omuvuma Museveni nze ekintawanya ku Museveni kimu nti Museveni ahandolinga empologoma bwomu embwene zimutawanya ku kyalo bana babya bali asobola kumega empologoma naye buno bw'Obuganda bikulemesa buno buli mu government bone bwo naye empologoma gihandolinga omuntu Museveni handles the lion alone but the dogs force him to run around the compound. Tamale kale jatwe kundoli kizimwe yes we have a new dispensation. Okay. We don't know where Museveni is heading. How Museveni defeats his enemies in Kuburi. The first of all, Museveni China. Bwobanga abakuganya Museveni bonna bamule mu kuteeka. A leader is like a disease. Your political opponent is like a disease. You must diagnose this disease, find how it catches people, and provide a good solution. Sure. The COVID kasatwa mutegera yakwawo. Kituufu. Kasatwa mutegera. Nagwawo. Banji. Akati omukulembeze nga Museveni. Wasooka n'omubala. Museveni is not a gambler. Tata serious kiteeka. Museveni si gambler. Nti wano mpitawo ntya. Abaga nti Museveni yatoka bakiteeka nga tulimu at the crime of an election. Banadule bagenda ne bamugamba bamiri ekyambadde. Muzeeyi etteeka tulijeka ligenda tuttira akabya hano. Bwe tulinda akalulu kitegeeza tuli opportunists. But we have a traditional leader akwata ebisuubizo akola ki? What if now one of the traditional leaders create us problems? We don't have the law. Secondly, enter parliament. Secondly, but I'm talking si ekyakabaka yekka. Sebo yalireeta etteeka. Si gambula. Museveni is a risky taker. Baga byonna bimanyi. Nti bano abaliwo olwaleero ye mu 1769 Museveni yagenda Gindi. Dar es Salaam University. As his friends were coming back home for holidays, Museveni yagenda kuyiga muntu Mozambique. 69 ngamaze okuestablishing a relationship ne Frelimo ya Mozambique. Kakati kyenkubuuliza the way you are reasoning woman like me, are you telling me nti Museveni yategeera nti bali bobolo bwa kinana didi ejo gabuliyo oba jibuliyo yamukubaka? It means Museveni at his tender age had realized to control Uganda is a gun. Era bw'osoma mu kitabo kyamutwalira okuyiga emundu n'agenda ne North Korea n'abaga nti nzisaze wano kunkolesa propaganda. Mzee Tamale Museveni yakitegeera nti control Uganda is a gun. Uganda yali akikoze before him. Anti 66 But yakuba Bwakabaka n'abajjawo nga bakawona Uganda yalina kawona bakawunawo omutwalo gumu kasano tebalina omuntu balipoka misiri bagambanga muwolibwa wayendekwa ne bakyusa nga tennafuga nga tewali mayinja bweyafuga gadduka Mutesa yalwenakeerwanako yekka obote yajega mutanda munda alekanyogera mbazentegakaya omundu bwe yavuga balituka emisinde n'entwe zaago tewali kyavaayo nga terinavuga nga tewali mayinja kakati Museveni eno ng'alaba era akulamya obote teyajjagenda ne Kategeya nga bavubuka bato ne bagenda ewa Katikkiro Wankole ne bamubuuza obote abakubye nammwe ne mukkiriza ate baana bange tunajjawo emundu. This why Museveni realized in spite of the support the kingdoms had, they did not have a gun. Obote at that time was the controller of the gun. I think it's going to be amaje ga Uganda gali 13,800 abakakuwa bali 13,500 akatali bisatu byokka. Era kulaba Obote yakozesa nnyo Felix Onama nga yamanyi okwogera n'abaki nabali abakakuwa. Obote was shocked. Felix Onama bwe yagenda ekijja ne bamubira yabapaka kwa banne
nga bademandinga changes zerote zonna yazibawa Nyerere amaze gonna yagagoba ono yatya bakakuwa tulaba bakwafa kakuba Felix onamkwako munnaabwe ekisigalidde kukiyiwa obotera atya agati Museveni 69 alagawa era Museveni yagenda e North Korea nabaganzi esanze kulaba tiivi munjigirize mundu namuleeta omusajja kane namuyigiriza pisa Museveni ategeera nti yeetaaga emundu agenda kuzijjawa ne bamuzigira omusajja omukongo nti aziyina naga kati ekongo mpitawo nti yagendera mu kaato katono bwe kati n'ayita kuleka Tanganyika the deep munsi yonna ali ku kaato akimaki mundu wa mukongo kozera omukongo mufere Museveni yamalawo wiiki nambe w'omukongo alinda mundu era akugamba ti omukongo yalyanga nkima naye nze ennaku ennya nazimalyanda ny'omubisi gwa njuki akimaki mundu waliwo omukwano gwe bamuyita Zubairi Bakaali Zubairi Bakaali yali mukwano gw'okujja wange ennyo bebawejjere kibazo yajjaofa okuzika kojja n'asubira ne Pisto Obunyonyi be yali gurupu ya Museveni ne kojja wange Samula ne Zubairi Bakaali era Zubairi yanyumiza n'aŋŋamba nti omwana we gwe bayita Samula kojja wange yamutumya lwampaka Samula yali tazadde mwana mulenzi kojja wange n'alagira Zubairi Bakaali nti omwana oyo mutume linnya lyange bwe yamala okufa n'alifuula Samula ow'e Mozambique naye gundi oyo Zubairi Bakaali yaŋŋamba nti mu 1975 I don't know whether it is true or not Museveni asobola okukidifendinga baweereza expert for Mozambique ne bakebera Uganda yonna owo obuyekere gye busobola okukolera ne balonda Luweero 1975 that is it is 10 years before the buyekera era Museveni yabagamba nti nze nina vision banaade ekigambo kibaita vision tebakimanyi a vision means a dream you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. Ekitegeeza Museveni kyakola olwaleero agenda kyofunamu emyaka Museveni okwati agenda okujja mu bukulembeze mu 1995 yatandikira mu 60s nga era okiteekateeka 20 years before 69 agenzi ndala salamu asomye agenzi muzabikezo agenzi ya president mu office ya president he is role era office y'abagirwanira abasiru muno bayinza okufuuka ba president waliwo omusajja omugaga yabuuza omugaga nti wayita muki mwanyinapa nayokadduka okwetoloola ebisiri ku kyalo ekitanda kya Kirito ne batasula batusuleko mu Imperial Hotel nabazalalinga Kirito abasiru agati egondo Museveni ati abali emyaka abiri kyobola nti bano bagenda okumwereegamu Bobi Wine baani nga ye ayina emyaka 20 nti kakati gwe tunuulira omukazi oyo Nabosa did Museveni talk about Nabosa ng'akyali eri wagundi wali bakaizo bamala muwabula n'amuyitayo nange naseka. And this old woman become a minister of information. Maze muwangula bamala muwangula n'amujjayo kiraga kitegeeza ki kati ate ani atemye mu bataka Nabosa era walabye nga Nabagereka yagenze Nabagereka ayita senga ayita Nabosa senga ndeta musokole kijala tukatte ebintu bino kyogeza kulaga nti olwe bamuwangula yafula obusungu yera bamuvali yera mama Museveni yamulaba mungi kubona anyiza abemmengo gye bataakola Bobi Wine gye bataakola Bobi Wine baali balina okugamba ti omukazi ono olw'ekitiibwa kye nga wemmengo nnyo tetumusimbako ki muntu did you see Nabosa nze Nabosa ekitiibwa Joyce yagenze nabo abawala abalungi basekitale baani si waleero naye bano abemmengo tebaalaba valuye naye kandi Museveni mu kitabo kyakugamba bw'atuuka ekibuga yasangawo kibazoka abatanzania kye basuulawo agenda okikebera nga kiwabula naye nga tewali yali akirabyemu vali kyekyakuba kabamba
Kibazoka kyeyasanga ku kkubo nga bakisu kiboga bwe bakiyitako buyisi Abatanzania nga bakisuddewo ye yakikwata nakiwabula bulungi kyekyamuyamba kabanga kakati tembagamba tebamusobola nobody can control Museveni alina kyayita luring the snakes out of their holes oyinza okugenda n'ogamba Museveni nti mbaba zakusuula nakulaga nga atali interest ayagala aveeyo tatafika mukuba ti akyali onasobola kujjayo muki ne bwemugamba ateeka wali omala kuvaayo he was the snakes Museveni asobola waliwo gwenda yateekaku self disruption najogensi kati bokamana wonniyo nti muhoozi asobola okujja muhoozi antiro omusajja ono lweyalumba muhoozi muhoozi amubya mudakiika ani yali amanyi nti muhoozi alina amaani nabaga nti Museveni yakweka omwana we ng'osabirangako mu gavumenti ku pasenti ng'osabirangako mu organisi muhoozi tomulabangako nti eyo konvoyi ya muhoozi ng'oziraba olabeka nti muhoozi alwanidde mu ggwanga kana akalenzi kaguwengeka omutamivu waddanga gonywa enjaga kalenzi gonywa enjaga kakati ye Museveni omwana we yamukweka nono munnaffe natunyako natunyalako naye nga tamanyi nti anaale bad is the wrong but he later one avoid the traps muntu namukuba kakati yagenza okujja nga yakuba bwenatuddukira wamuhoozi tokiraba nti buli omu yenatuddukira wamuhoozi counter him owulya bamwogerako mu debate ani ate muhoozi yayinaki yayina amaanyi kati ono omusajja bwemuba temumuntunuulidde Museveni nze musajja busibantulugunya nemwenyabonya but I enjoy working with Museveni Museveni nemutegeera anti yamubanga mu meetings ng'obeerangamu era Museveni bw'aba yagala kuva mu meeting nga mulimu abantu akugamba Mr. Mirundi go and collect me these visitors this book kubuulira tayito tomubuuza nti ate tayito ki agobye olwokiwedde abamawulire bange mufulume speaks Uganda even abroad abamawulire bange mufulume abagobi yogo oba ayinza okukwata esimu yekino ekyawo tell Mirundi to get out of that meeting ate ngoli yagubye olwakugo yakwata ekisimu kye tell Mirundi to get out of that meeting gwe gwalagira kati kakati bano bonna bamuzanyisa tebagenda kumukola bani bagenda bamuzanyisa bano opposition natunyako kati gundi gwakubi kakati bokuba Museveni tebamumanyi bali mu stampede ogenda okukola kati olwaliro ekikolebwa mu FDC Museveni yakikola ate olowooza bivaamu musajja malekana ani nkubuulire FDC okwati kyakanisaawo tizdemek Museveni nkubuulire ete biteereyo olwokuba bali mu stampede tebamanyi kyebagoba bagoba shadows olunaku lumu twagenda e Rwanda mu lutalo netugenda mu Akagera National Park kakati tugenda mu Akagera National Park twagwa amagye ga Rwanda emirundi egi naye ngaomuzungu yatuwonya janalisi kati ku luno tetwali nabo Catherine Ball ne Watson twagenda fuko mukabo mwita kiso date akazimu kalinnya mu National Park nekatuumira bati twakwata emisinde naye nga tulooza nti magye ga Rwanda ge gatugoba twakategeza kikamusajja gwe owabiri nawe otyakazimu era nakwata amayinjana nebagamba buli omu alyogereko erinnya lye bwe ngakwata erigwa yafa basomosa nepaja naye gyali ozimi epaja otusiza epaja nga kana era twakukira twamatungulu bayitayo lwamatungulu kukwata ya Rwanda ne Uganda naye nga akazimu katututte emisinde naye akazimu akatakuba ku sasi akatule katudduka
twaloza nti motoka y'amagye ga Rwanda kakati bano bw'otategeera soosi ya kintu ekikugoba okola ensobi nyingi ekikuduka kapaalo nti bweniwe soja n'ogwa mu ambuusi owonye ne baba kubyesa situkaba wata uniform yo yine ekitala siba omusayi gulimu okola ki bali fight another battle kakati ekyo nekyola Museveni yabagamba bwe tuwulira ekisalabatta nange kigambo ekyo nekyewunya okuba nti yakimanyi ekisalabatta otta ku bigere tubisangawa mukyalo ekiro tutambula tutya abasezi kati wewulira ekiro otta ku bigere noyimirira oba wekweka mu kitooke musezi bwa oba omanyi nti entondokolo yatudusanga musezi era nze tusirya kyaggulu anti toyi zasimwanga walaliyo kakati nga ekiro samusanvu olina okugendayo mama anyala kupama kakati nalagira baganda bano abakulu bakutwala bakkuba engolo kakati ate bobabeera bweru obajje mutulo tuliriza edda zabeeranga farawe okuvawa state salabako kutaata ngaagenda mutoyo oba mama kisobokera kyali omulabawo nga tosobola kumulaba era twagamanga nti abakulu tebagenda manyi kituufu abebbako mpolampola nagenda ngaakula omuddo nasala endagala nakolaki nalyoka yevumbaki kituufu sibira ebyokamba nefakiti modernity ogenda ew'omuntu nanga ndigenda mutoyo awo nga nabo bali mu ddiiro bwopalapala novuga bodaboda buli omu akutunulira aga nti nebwoba olina kyobunya nebawuliriza toyireti eri wano gulawo oyingira ewaka abantu abatudde togendayo ayiprefe eyabutusaidi obere ngoli wekera bawunyira akawowo naye waliwako okupama agati bano abapapazisa bonna anti wulira we have elections in 2026 true ekitegeeza when you study the Ugandan system gitegeere what in America balina midterm elections do we have midterm elections no is Bobi Wine can Bobi Wine remove the government that is already in the power can he maintain this tempo up to 3 years ani ayina sente muvankona batatukumufozanga tukubedde namutugira omuntu ekikanaama kutiyaga agase era nze newunya abamonita ekikutegeeza nti bakutegedde nti amaanyi gakuweddemu abamonita bakubanga muwooza naye kakati lya balanced monitors change the policy bakubona lisimanye nti bamukuba wani bategedde the new dispensation ataka muwoozi can be president they are changing their strategy bamulabye nti tosobola kukola tuzosate one even if bakuleta abantu bojozi sikando zimukoze mudeno extortinga organism mufune sente tusasiwa campaign bajja batta we exposing yourselves akati why do I waste time ne Museveni nga antadde mu motion Bwino navuma abantu abali mu power FDC is in motion akyekubuulira omusajja alina emyaka egi esatu can you sustain the campaign ngoyina amagezi mumpuyi we strategist Museveni bamufaako ki nali ndaba emisimu gine enjagundi lisansani oyogundi kipegula erinnya lya nnema kitegeeye gye yawangula mulimu omusajja yasooka okudduka nadduka yavaamu yekambu ekidiba kimukotte nali nga omusajja ayina njaga n'abaleka distance n'abaleka neŋamba abamazi kiwedde yavaamu yekambu awenyoyo naye nga bano bakiboba bamaze okubala distance tatudusa misinde era bannakenya bwe kyebakola nga bano bakikolagaye okubawangula bannakenya bajjanga basatu kituufu ne bakuziyiza bwe bati nga oba yagala obayitako gwogwa naye ngaomu yekka yagenda okuwangula so si bonna kituufu yes
nibajja bajjamu omuna abaddusa namwe nimudukira ku sipiidi yenu olaba bannakenya bakyabitwala babakubirayo kati bayiba obukodyo yes abazungu batuka okugenda e Ethiopia bateekeyo abantu baabwe nebababuuza abazungu nebakola research these people are running out from poverty si mmere siki they are running the distance kuona bwabwe yes kuba kakati byafuna sente bamugulire motoka gyatasobola kuteekako omupiira byone bibale bidduka muzeeyi yabibuuza what do you want? You want vehicles? You want what? Muzeeyi twazikuseddanikaba kakati kwe kyemukubuuza odira kano katabani kange akanjeegeya nolwekyo nakagulira benzi kagisobola fe tusobola benzi osinyaabuuze yes akagulira benzi waliwo yosimanyi king mike ya miliyoni 6 eriwo mutuwulize bwemagulire omusajja muwe sente agule agenda kulika 200 kasobola kubbako obubbi kuba tegerina strategy kulukwabo ne amuya ali mutuufu ku bombi mu kifo ky'okwebuuza nti Europe this man has 3 years ahead lwaki atuddusa emisinde lwaki tumugoba is he going to resign? Is he on tentacles? Ngamawanga golabanga bekalakasa besibe kolanga wokotuwa is he about to run away? Lwaki mulumba akomabira ali mukaga wako mate yeyongerayo we Bobi Wine notategeera nagamba Bobi Wine mugamba Bobi Wine lokugeera wali watu wakolenge tumasaka kutujinja anyway novuga mairaga atulabayo in coming vehicle do you continue tutaba yefaye you park aside are you the only reasonable person ali kulugudo lwaki emotokatizo waki tezifaye era nze mwana nga abapoliisi abo bagenda bateeka ku lugudo ekipande accident ahead I stop gentlemen is it true that there is an accident? No. Kale n'ekipande poliisi nekigiremu ogula ekitegeeza nti stop there is a police check accident yabigula babubbi accident ahead what happens nti accident ahead olwokuba tebibeerayo abantu bategeera nti tebiriiyo nze I stop waliwo badokita baali bava kibuga kwanjula bafiira mu mayanja abantu bakuba endulu nga kino ekivuka kamunye n'enjaka yakyo kirowooza mu bakibwana they fell into mayanja medical doctors erinnya eryansanyusanga nalumenye ate olumve nga lukututte walumenya ludda nalumenya yafaamu nga but ye muzungu stop tyati kiboga she stopped before mayanja nababuuza gentlemen what is happening nti mayanja akoze eki ne bamulagirira ekuba eddala omuzungu teyafa akaddugavu gaba n'empwe zaabo kubanga even if somebody a noise waliwo omusajja bamuyita Geno Sanzu yawandika akatabo the art war akasomesa obuyeekera yakugamba nti ne boolaba ebinyonyi nga bivudde ku muti omulundi ogumu stop have they seen you or an enemy birabye gwe oba waliwo omulala ali awo sokottemu ku bigere n'abaganda mu katabo ka zinunula bakuga nti waliwo olunyonyi olwajjanga ne lulaba zinunula kijjajjaawo ne luddayo bagenda okulaba nga terukyajjira ku sipiidi erirukomawo mangu jjajja wa zinunula n'ategeera there is a person coming towards us baluyita olukyolo kakati bano how do you run after Museveni? How do you follow his arrangement? Katumaze kubuuza. Are you saying that Museveni is setting the pace? Banakubatambulira. Naye nga bajinga. Tigwe Bobi Wine n'ofumula enfuufu yiyo. Enfuufu yiyo. Abantu abakujja kulawuti zizo. Let me tell you. Gavumenti mwennyini mumuli yateeka ssente mu Bobi Wine. Anti nabo balina network ono yakulembedde mu ngadduka lowooza nti agenda kufuuka president yalina network yo ferongo tayi kakati bagandi no tuteeke abantu mu Bobi Wine tugambe nti muhozi tala Bobi Wine iyo kyavaayimbirawo muhozi as a organizing muhozi does not have ideology.
Ekirokuta Bwino kutambula. Clubs ezo. Yes. Kyali kikuba mu kukyolaga mu wozi kutawana. The challenge is big. Yalina ideology, yalina ki, mukozi yeta ina ideology, nombuza nti ideology yo. Jiteeka ku paper. If an ideology is not put on the paper, you have been talking about ideology. That is the concept. It's not an ideology. Why is it that you were the only one about it? Tukubye kwa ideology katono.